Ampuliriza oli kumando soda chika ziri 10 zimaze okera kusawa yakongeza ku lunaku olwaleero nze Kalule Lameka kulamusako ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi tuli mu gwa kutaano omwaka gwa 2025 programu kirizo bagano okuva ku balazo kutukola okutaano saawa mu kutoka ku 3 ez'ekiro mumanyi n'ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya bindi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo ennamugongo eyo bali mu kuyooyoota ennaku z'abajulizi zisembedde nga 3 omwezi ogujja ab'ebyokwerinda bali eyo kugamba enteekateeka ziri mu jjiya nnene. Retired Conductor Kizza Besigye olwaleero aleeteddwa mu kooti Nakawa ne Hajobedi Lutale ate n'omusirikale Ola gwe baabakwata naye ku misango gyabwe wabula okuwulira enteekateeka tezigenze mu maaso nga Lord Mayor ne bannamateeka ba Besigye bagamba nti bakibakubyeko bukubi nga mukama waabwe Martha Karua amaze okuva mu ggwanga ngaze mu nsi ya Kenya era ne baga tewali kigenda kugenda mu maaso nabwe kityo enteekateeka ne zibeeranga bwe zibadde era Besigye n'addizibwayo mu 10 ne bano okutuusa omwezi ogujja wabula abaddewo akanyoolagano abakuumaddembe abagambibwa okuba abakuumaddembe bwe bataddewo akavuyo nga bali mu ngoye za leeya ne bakuba omu ku babadde munda mu kooti nga kigambibwa nti abadde ataasa essimu y'omu gy'abadde baagala okusika ng'aliko ebifaananyi byakwata n'ebirala bingi bibaddeyo mu kooti eyo olunaku olwaleero. Ensonga z'akagezi abazirimu abagambibwa okuzibeeramu zongedde okubazaalira ebitukula kambikulekere ebyo jja biwulira amawulire gaffe ag'ekiro n'ebirala bingi. Ebweru w'eggwanga mu lwanando lw'e Gaza Isirayiri ekyatta ettira ddala n'amaanyi era bangi baluguzeemu obulamu okuyita mu lunaku olwaleero. Obuyambi bw'emmere trucks nga 103 ze zaakayingira emmotoka zikululana eziriko obuyambi bw'emmere eddagala n'ebirala naye nga nnyingi zikyali ku nsalo zino ziyingidde mu nnaku nga 3 naye nga abantu 29 babadde bamaze okutondoka nga bafa mu nnaku zino entono nga basinga ku bo baana azeeyuse mu myaka oba abantu abakuzekuze mu myaka okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte abaana bangi bali ku mugo gwa ntaana olw'enjala nyamuwadde akatebe n'obuzibu bw'emmere so nga ate buli lunaku mu Gaza beetaaga emmotoka nga 6 ez'obuyambi trucks zino buli lunaku okusobola okutereeza embeera. Ukraine ne Russia bagabanya abasirikale guno gwe mulundi ogusoose okuva mwaka ogwa 2022 okola exchange eno ono n'akwata ku be yakwata n'abazza saidi ya Russia ne Russia nekwata ku ba Ukraine nabo ne bazza mulimu n'abantu ba bulijjo n'ebirala bingi bikoze amawulire n'obudde buno tuli mu bwa conversion feeds bannaffe bali wano tugenda kwogera ku bulunzi bwa nkoko n'ebitambulirako. Asooka Dr. Francis Majwega tulamuseko. Mulungi awuliza CBS webali kuba nti kooli akawungezi ka leero amanya Francis Majwega nate n'ebyaffe ebyokumanya ku bulunzi bwaffe obw'enkoko ndine munnange abawuliriza ba CBS Emanduso sanyusa nnyo okuba nti nno nange neeyunze ku bakulu bano Lameka ne Majwega amanya gange nze simwogere Katende abamu bampita simu nga nange nzize okwongera okuboganya okunnyonnyolako ku bulunzi ensangi zino nga bwe buyimiridde. Muli awo bawo mpaka wala akonge ebbanja liwedde aboolugave mubala gunyuma nnyo ogwo biggweeraawo mu ngeri ey'amangu bwetyo. Obulunzi butambula butya mubeera mu bantu eyo naye nga tunaba kugenda ku bulunzi conversion feeds oba conversion intraco bebaani bamu babitawula tubitegeera. Ekyamazima buli mulundi bwe tubeera ku mpewo tetujja kibuusa maaso nti waliwo munaffe abatweyunzeeko omulundi ogusooka so kyabwenkanya okuba nti tumuyitira mu conversion yani kampuni ziri 2 naye nga Intraco ye kampuni eya munaffe omumagulu meeru omubiri gyo Belgium akola ekirungo kyaffe kino oba akola ebirungo n'emmere eby'omutindo ebya Intraco ate Conversion Feeds Limited nga ye kampani yaffe yakuno esaasaanya oba ekutuusaako ekirungo kino ekya Intraco. So buli lwowulira kampani ezo 2 omanya nti oli katuufu oli ku nsonga yennyini ey'obulunzi. Bingi bye tuyiseemu balonzi bannaffe bye bayitamu eyo pozi
era bwe tuba twogera tetubuusa nnyo maaso nti waliyo munnaffe atandika obutandisi okulunda ate waliwo munnaffe yalundako naye nga ye yalabira ku muntu Lameka alunda lwaki sirunda kanziteeke mu galagi nange nkoleki naye nga situnagendawo conversion tutumaliddeyo bulungi amaka gasangibwawa ekola biki Conversion Feeds bifunika bitya Conversion Feeds Limited amaka amakulu oba ekitebe kiri Kampala mukadde ku waliwo oluguudo olwebayita Connection Road nefe mu kunnyonnyola okw'amangu tugamba nti emabega w'ekisaawe ekya Old Kampala SS waliwo ka primary awo oba bw'otuuka n'obuuza ofiisi ez'abalefigi oluva ku kizimbe kyabwe ekyaffe Kigamulengejja kiwanvu kiri awo mu kkoona oba otutuuseeko amatabi mangi gali mu ggwanga nga wetuweerereza ekirungo kyaffe kino amatabi agaffe nga amaduuka gaffe era kye twakoze ku mulundi guno okwawukanako n'emirundi emirala nti emiwendo gye gimu wonna buli wootuuka ng'ogenza okugula ekirungo kino oyinza ogenda Embaale oyinza ogenda Ejjinja oyinza okwesanga oli Kabaale emiwendo gye gimu cupa ya soda ya 10 kugamba obutakalubiriza nnyo munnaffe ano yaliwe n'agenda n'ebbeeyi eyinza okuba endala kati n'ekira kye twakozeemu nti wano mu kibuga wakati babadde babuze nateete tuli awo kule nakawuka ng'ofuluma kakolasi we kagwerako ekkuba eringira mu paaka edduuka eddene oba ogiraba ebipande bireka bulungi nnyo ab'ebuddo oluva mu mugabo oti awo oluva ebuddo ng'olinnya Nabbingo awo we tuli ab'Enansana twabaga nga tonatuuka ku Ivole ku Mayembe edduuka eri awo omukono ogwo ogwa kkono ng'okkirira eri wansi ku Yesu amala we tuli bannaffe ab'emukono awo kwatono olw'ekalagi waliwo awo vitamin industry eri awo nga tonakira ku luguudo kwennyini olugenda mu kalagi ng'ova emukono ebitundu ebibeera Masaka twabagamba nti ku Buddu we tuli wetusangibwa naye nga Mityana Road mwamwenenya Mityana Road kweta tetuyinza ate tuba tunakikola tutya ebuloba awo ekyengulwayo ekereziya ey'Abakatuliki ku mukono guno bakadde abajjukira obulungi mukadde waffe Nsibambi bwe yawummulira erudda awo nga tonawetayo naye ebizimbi bibiri awo kumpi awo edduuka eddene weeri n'ebintu byonna ekyekasiro nga tonakituukako naye awo bwe watyo awo wetuli so ab'ematugga babadde babuuza nga tetubalaba muli luddawa ab'ematugga oluva ku ekereziya eya St Francis ng'okkirira tonatuuka ku National Water kati tunula ku mukono ogwa kyaki ogw'ekyengulu dduuka weeri ojja gisangawo w'obulenzi Luweero awo nawe tuli tugambye Ibanda mbala kati Fort Portal bo ate bakikuba kwa njogera ya nnaku zino yekivubuka yeriko bakitambuza bulungi nnyo bakikubye bulungi Fort Portal bakikubye bulungi nnyo kuba muli agavaayo tetunamalayo bbanga ddene nga tuggudewo mu butongole kubanga balina ekizibu ng'emmere bagisomba ku mitwe oba otika ku baasi okuva e Kampala kitegeeza oba ogisomba ku mutwe naye kati twabateekamu edduuka eddene ne sitowa ate nga babadde batambudde bulungi mu nsonga eyo so bannaffe ab'Ibanda bakoze bulungi Mbalala n'okweyongerayo mpaka okutuuka e Kabaale babadde batambudde bulungi Kisoro awo wonna we luli kati kye twakoze ku ludda luno yonna emiwendo gye gimu emiwendo ojja kusanga nti bw'osangako outlet eya Conversion Feeds Limited emiwendo gisigala gye gimu abannaffe abali e Hoima babadde batambudde bulungi kati kye twakoze Kagadi Mpondwe Bwera Kasiisi abo bonna babadde balina ekizibu kubanga ate ekirungi nti akatale kali awo akayunga ku Kongo so kati ebintu byabasemberedde era babadde bakoze bulungi batuwadde amaanyi kye tukozeemu ng'ekyenjawulo kati ku mulundi guno kwe kwongera ku awareness ku bungi bw'emisomo abantu bano bamanyi kubanga luli tubadde ne bannaffe bamiira twali wano ku puroguramu emu ne tubagamba nti kigenda kubeera kizibu nnyo omuntu atabula emmere ng'agitabulira abantu bano bannaffe abateekawo sitowa zaabwe alina buli kimu ng'atabulira abantu emmere twabagamba nti kigenda kubeera kizibu nnyo nga tolina bintu bya intrako kuba kati abantu basaba kintu kye baagala basaba ekintu ekinaabakolera kyayagala akimanyi kati watuuka nakubuuza intrako alontabulira emmere njagala intrako ate n'osonga ku bino na bino then kitegeeza nti bakasitoma ojja kuba bafiirwa kye twakoze ku bannaffe abo abamiira betubayita bamiira
wa abatusabulira emmere nanyini ssente alekawo omuntu kati bonna twabataddemu emisoma abo basome babeere nga kibakolera abantu bakola ki nga bakimanyi bulungi so kituyambyeko ti nabo babadde bakoze bulungi kati okunnyonnyola tukusembezaako wansi tetukyali nnyo ku bino njagala kutunda naye twagala nnyo omuntu atwale kyamanya ate n'okubala kuno kubeere nga kutwanguyira ti omuntu ajja kukozesa ekintu ate ng'agenda kifunamu lw'embeera eno eriwo ennaku zino ebintu biringa ebibadde bikyalemeddeyo mu bbeeyi kasooli bwe bityo naye ate tulina enkola gye tugenda okwogerako mu maaso kaawo eyinza otuyambako okuba nti tukola ki nti tukivaamu tweyanziza nyampuliriza eddakiika 21 zimaze okuta ku ssaawa m eyakawungezi ka leero simwogerere Sebo. Alaba nno majoga gyetegereza byabireke. Yagala muzaayo mu mubala. Ebyo majoga bireke. Mbeera bwetyo teri eyo yokka. Kakati ebizibu bingi biri mu balunzi eyo. Ate mu mubayitayitamu nnyo. Nabulidde nako nti obukoko bubuze. Kituufu. Embeera eri etya mu balunzi eyo? Embeera mu balunzi si nnungi. Nga bozojiwulira mukulu Lameka era nga n'abalunzi bwe bakimanyi obulungi nti enkoko zaffe zino nto twali tutandise okuzijja emitala w'amayanja enkoko ezo ne zigenda ne ziteekebwako envumbo okuba nti tezikyayingira ne tuba nga tusigaze enkoko eza wano n'enkoko eziva ku mulirwano okumpimpi enkoko ezo zireetedde nnyo okusoomooza mu balunzi nti eyandibadde yeeteekateeka okwongeramu takyasobola kwongeramu kubanga obukoko tabwesiga waliwo ne ku faamu gye tubaddeko olweggulo lwa leero nga omulunzi azimbye ebiyumba bye yakola pulaani ye naye ng'obukoko tebukoze ki talina obukoko talina ate okusoomooza okwo nga kukyali awo abamu enkoko z'abakaddiwako ne bazitunda abalunzi b'enkoko ez'amagi abalala ne babeera nga kwegamba kwega kusoomooza kw'amaanyi nnyo kuba mubaddemu okw'obukoko mubaddemu okusomooza okw'engeri endala nga ebbeeyi y'akasooli eyeekanamye mulimu okusomooza okw'okuba nti nno ebbeeyi y'amagi tekyuse nga bwe tugyagala kwegamba ne mbeeramu okusomooza okulala nti ebbeeyi y'enkoko ez'ennyama naye egudde ate n'abazigula bamuswabaswaba kwegamba ebizibu bino byonna ne bijjanga bikola ki nga byetuuma nga tugenda okubinyigira awamu obukoko lwaki bubuze kansooke neebuuza ekyo nga bwe gambye abaluzi batono kyebweru tezikyavaayo kubanga bamuzijja bweru tagali ali luddawa tagali asinze kubeera mu bantu abenyigidde mu mulimu guno bangi abantu beeyongedde obungi ate kye twagala kubanga twaliko mu ggwanga ng'eggwanga liina enkoko ntono ku bazaagala ate nga ekigendererwa ky'omukulembeze n'abakulembeze b'ebyenkoko mu Uganda baagala nnyo okuba nti nno eggi n'enkoko kiriisa ekisingayo ekyokuba ekyebbeeyi entono kati olw'obulungi bw'ekiriisa kino n'okuba nti nno ekigendererwa kyakubeera nti nno tufuna ekiriisa eky'enkoko n'eggi ku bbeeyi esinga okuba entono ne tuba nti abantu tugenze tubasomesa okuyingira obulunzi ate n'eggwanga lyeyongedde abantu buli lweyongera abantu n'emirimu gikola ki gyeyongera ate ng'omulimu ogusinga okuba omulungi nze gwe mmanyi gwe gw'obulunzi si nkoko zokka n'ebisolo by'amajwega byayagala n'ente owulidde kwegamba byonna bireeta eggwanga okuba nti likulaakulana waliwo abantu nga ye essanyu alijja mu bulunzi ate era n'amadiini agasinga gakubiriza abantu okulunda ng'erabuze olaba nti abantu ababadde batukulembera mu njegoyego z'amadiini era batandikira na mukola ki na mu bulunzi so obulunzi kikolwa kya ddiini obulunzi kirimu essente naye nga okusoomooza okwo kubadde kuleese ensasagge mu industry yaffe eno tokwatemu katono mala okunzikako wano nkomewo ampuliriza emantu sokulida kika 28 zokka zimaze okuyita ku ssaawa m eyakawungezi ka leero oli mu programu kkiriza obaganda njagala kujjukiza nti omuzadde
munange kadde kakwewangulira fiizi wewangulire fiizi abaana badda ku ssomero kakati fiizi zisasule ng'oyita mu nkola ya MTN Momo. MTN Momo gy'olina okuyitako nyiga *165 *8# awo nno n'olondawo ekigambo School Pay sasula fiizi oyingirira omukisa gw'okwewangulira ate fiizi endala omwana asobole obutakumenya. MTN ebyo ebikola nyiga *165 *8# ebintu bigenda kwanguwa enkola n'obukwakkulizo bigobererwa nga tuli wamu. MTN tugamba nti tewali kiyinza kutusiba byonna tusobola okubitambula ate era nitumalako. Njagala kujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini bakwanjula estate yaabwe ya Bombo Town Estate miles 20 okuva e Kampala saliddwako okuva ku miliyoni 2 okutuuka ku miliyoni 16 amasannyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi yeeyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola akkirizibwa. Gende nasana ku masitowa osobole okukata poloti y'omu bwangu ng'okumanya ebisingawo bakubira ku nooti 7 nooti emu 94 2 nooti ne 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 6 ojja kumanya ebisingawo nga mukwataganye. Musawo simwogerere wetuwumuliddemuuko ng'otugaa nti mu balunzi musanzeeyo ebizibu bingi nga kye tukonyekaawo gye tusoose okulambula nti obukoko bubuze tebukyaliyo butono mu balunzi kasooli ebbeeyi eri waggulu ebbeeyi y'amagi kasooli wadde nga ali waggulu ate ebbeeyi y'amagi ye eri wansi ate nga n'enkoko eza buloyira nazo abazigula batono ddala. Kakati omulunzi amala kati ng'eno emmere eri waggulu magi gali wansi ate bino biri wansi bukoko tebulabika mulimu tegugootaanya ogwo. Tandikirewo. Ekyamazima ali yawuliriza nga mulunzi bino byetukonyeeko byayitamu oba bannaffe bye bayitamu naye ate tetugamba nti omulimu tugenda guvaako olw'ensonga nti gukalubyemu omulimu gulimu kusoomoozebwa. Okay. Ng'embeera y'obulamu yonna oba bizinesi zonna wabaawo ekiseera we tuyita mu kubala okwaffe tubala emyezi wakati w'ena n'omukaaga ng'omulimu gutunyiganyiga nga gutusoomoozera. Ekyamazima mu bbanga eryo tuyinza obutafunamu ssente abalunda ez'amagi bakirabyeko naye kyetukolamu ng'ensonga kati kyobadde obuuza nti kati olwo omuntu akola atya. Kyetukubiriza omuntu okukola kyangu nnyo nti tusigale nga tukola bye tubadde tukola naye nga tetufunako naye ng'omulimu gwo gusigaddewo. Kugamba mu bimpimpi nti mu kiseera kino tukuuma omulimu kubanga bye tulabyeko nga tutambula bigamba nti abantu bavudde ku nnono y'okutabula emmere y'enkoko nga bwe yali badde. Aga nti yadde abayintulako batugamba tukole bwe tuti naye olw'embeera tetusobola kukikola kubanga emmere eyo bwe ngikola bwe ntyo eggwera musingi 108 ate nga kye kituufu olwaleero. Kati kitegeeza ki nti oli bw'atabula emmere ng'eri wansi mu ssente ayinza okulowooza nti akiyiseeko naye ffe kye tulabyemu oba ekiriwo ng'ekituufu kigamba nti aba ayonoonya omulimu tagenda gubeezaawo kuba kati bwe tudda mu nnono y'enkoko yo nyangu nnyo sayansi agamba nti bw'eri emmere ejawulamu ebitundu 3. Ekitundu ekisooka kigenda ku bwongo. Obwongo n'ekisolo kyonna ekiramu bwe kiri emmere ekitundu ekisooka eky'omugaso kigenda ku bwongo kati obwongo ne bubeera nga bulamu nga busobola okukola. Ekitundu ekyokubiri ne kigenda mu kuba nti ebeerawo nga namu ng'esobola okutambula ng'esobola okuva wano okudda wali bw'etyo okubuuka okwetala. Then omutendera ogwokusatu ate ffe gwe tutunuulira ennyo ogwa production. So kati ye enkoko bw'eri emmere nga teweze esooka n'ejjako ebyayo ebyessalira ngamba obwongo kiriya. Then wano movement locomotion nabiki nawo mazeewo kati kamuweeyo ejjirimu mu buli nnaku 3 kuba naye kino kyensobola okusinziira ku byakoze eki byantuusizzaako kati embeera eyo egenze ng'erabika mu balunzi ab'enjawulo. Ekyamazima enkoko z'abantu zisaze ate ng'ogyeko okusala abantu olw'okuba akasente kakendedde eyali atunda trays 20 30 kati asobola kutunda trays 10 kitegeeza sente zikoze ki zikendedde ziyingira. Ekiddiridde ku ekyo kuba nti abantu tebakyasobola kukola bye bakolanga mu nkoko nga routine practices. Omuntu eyawanga eddagala ly'ebiwuka mu budde takyasobola, omuntu eyagemanga mu budde takyasobola. Kati ebyo byonna essaawa eno yakwenyigiriza tusigale nga tukola ebyaffe ebyessalira ku nkoko. Enkoko esigale nga namu waliwo be tusanze era nga tutambula ne tubagamba nti ebibi ebibiri ku nkoko
wakiri okolako ekibi ekimu ekitono byebiruwa nti oli atabudde emmere ng'eri wansi ku mutindo naye omulala n'agitabula bulungi naye naawe emmere nga ntonoko ku mmere ya bulijjo naye nga nnungi kati ffe tugamba mu mbeera eno waakiri bwe biba nga bitutwala sipiidi nga bwe bitutwala tabula emmere nga nnungi naye okendeeze ku gramage ku bungi bw'enkoko bwerya kitegeeza nti maaso kuba bw'otambula kasoye tugenda mufuna kuba kyekibadde ng'ekizibu era bwe tunaaba tumufunye enkoko eneesigaza nga yasigalamu ebirungo byayo bisobola okukola yijja okusigala ng'ekola ki yijja okusigala ng'ekola bulungi kati bwe tugenze tubala tulina we tubalira mulimu n'ebyokubala ebyangu nti kati bwe nkola emmere olwaleero nga nkozeseza ekirungo kya intraco ekiro y'emmere eggwera kusingi 108 emmere bw'eba ekuweredde kusingi 108 nga munnange oba muliraanwa wange akoze emmere gyagambye nti ya layisi ng'eggweredde ku 10 nga mu 6 oba 15 emmere eyo esobola omuwa ebitundutundu ebyokubiika ebitundu nga 7 naye ze yange n'abagikozesa era gyebali era bawuliriza nze nsobodde okufuna ebitundu 9 ku buli 10 mu mbeera eno ey'akasooli okulinnya bitundu 9 ku buli 10 kitegeeza kati ate oyo abadde muzibu kubanga ate akola bulungi naye akayana Chenda mu 2 ku buli 10, chenda mu 3 ku buli 10. So kati yabuza nti lwaki zonna tetikuzenje kuchenda. Zikoze kyekimu. Kati embere eno etuletedde okubalamu nga tubalira omulunzi ali ayinza obbigiramu mangu nnyo bwetubalamu nti bwe manene enkoko 10 nga nzirisa intraco mu wiiki emu ng'emmere neyo 108 gye ntabula era gye nnina gye nziwa nengezaako byonna nga mbikoze bulungi bye tugamba nti factors constant ebirala mba nsobola okufuba nga mu wiiki emu ow'enkoko 10 asigazaawo emitwalo 44 n'enkumi 5 awo bwe watyo kati nga zibisa ebitundu 9 ku buli 10 kati oli munafu omulala ezize nga zibisa ebitundu nga 65 oba 7 ku buli 10 asigaza emitwalo 19 mu 7 so kitegeeza butegeeza nti layisi agula ki agula buwanana kati mu ssaawa eno kye tuyinza okukola ffenna wamu n'abalonzi kye tubakubiriza nti twekubirize tukole ebyennono z'enkoko ebyetteeka ebyokugema tubikole kubanga bw'otoogeme enkoko zigenda kulwala ebyokugyamu ebiwuka nabyo tubikole mu budde bwabyo bwetugamba nti buli mwezi kyekyalibadde kituufu naye tosukka myezi 2 kubanga era bw'onosukka emyezi 2 ate n'obulungi obubaddewo obuva mu mmere ebiwuka bigenda kubanga bibukompromisinga obanga enkoko era tekyafunamu kubanga ate ebiwuka bikoze eki ebbanga lyabyo liyiseeko so ebiwuka bifuuse ekizibu waliwo n'endwadde endala kuba kati omulembe guno oguliwo ogwaleero gugenze nnyo mu ddagala tusala amagezi gonna mu training ze tuyina eri abalunzi kubanga waliwo n'ekirala kye twagunjizaawo nga tulaba obwetaavu bukoze eki obwetaavu nga bweyongedde training ab'ennamayumba no baatukola bulungi kuba bajja mu bungi twaliyo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ne batuula bulungi nnyo ne twayogera mpaka lwaggulo ne tubasiibula ne bagaanirawo ab'ennamayumba musomo gwali gw'amaanyi bakyayiga babuuza ebibuuzo byonna ne tugezaako biddamu bannaffe ab'ekisaasi wano ekisaasi wano ku njegeyego za Kampala wano tugenda kubeera nabo ng'ennaku z'omwezi 14 era mu musomo kitegeeza bannaffe abali awo Kulambiro Ntinda abo tugenda kutuula nabo erudde eyo abali wano e Kanyanya basobola bulungi okutambula ne bagenda ekisaasi ne twogera ebyaffe eby'enkoko ffe bwe tutuula nabo tutuula ne tunaabuuza kyayagala ate nga bw'omanyi nti Oluganda kuli era bavaawo nga balina ne ke balidde naye ate nga n'amagezi bakoze eki bagenze nago kati akapya ke tuleeseemu mu mbeera eno okugezaako okukwasagana n'abalonzi tubakwatireko kuba bingi nnyo bye babuuza bye baagala okumanya guno gwe mulundi omulunzi gw'alowooza nti eddagala ligenda kulipulesinga emmere nti emmere sigenda kukola nga bweteekwa kuba kangule vitamini ono muteeke mu mazzi enkoko zinywe zimpa amagi gange zibadde zimpa era ebibuuzo bye tusinga okusanga eyo mu maaso bigamba njagala onkolereyo fomula y'emmere ng'eri wansi mu bbeeyi naye ate nsigale nga nkola ki nga nfuna amagi gange kati kyova olaba nti sente tuzijje we zaalibadde tuziteeka mu mmere ate ne tuba nga tuziteeka mu ddagala oba oli awo eritaalieta kuba kati emmere bw'eba ekoleddwa bulungi erimu ebirungo byonna
ebisobose enkoko eno ng'enywedde bunywi mazzi n'erya n'emmere. Okay. Kati bwe tuleeta eddagala twakyogerako ku mulundi ogwayita nti medication oba treatment ejjawo kutereeza bitulemye nga tulunda ebeze to correct mismanagement. Bwe bitusobako nga tulunda nga tuinviting eddagala nga lijja nga litukwatirako. Okay. So kati mu mbeera eyo tuyina kye tuyise Intraco Farmer School. Uva kugira emisomo egigenda eri naye kati tuli ku kitebe kyaffe ku Odi Kampala ku plot number 5 Coronation Road. We tugambye emabega w'ekisaawe kya Odi Kampala SS bw'ova ku bitaali wa Bakuli tambulamu ebigere nga 4-5 ng'odda ku ambiyansi kitegeeza oba odda n'akulabye. Okay. Kati waliwo ekikuba ekikkirira ekisooka bw'oba ovuga eri wanuwe naye atambuza ebigere yaasala busazi ekizimbe ky'otuukirako ye ofiisi. Kati buli lwa mukaaga si buli lwa mukaaga naye twalonzeemu kati tubeera n'abalunzi awo. Ekibiina kyaffe ekyasooka kyaliyo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Okay. Ekibiina ekyokubiri kigenda kubayo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Tukubiriza abalunzi abali wano okwetooloola wano bonna Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo bajje ku ssaawa 3 zikusange ng'otuuse. So kirasi yaffe gye tuyise Intraco Farmer School egenda kubanga ekola ki ey'okubiri egenda kubanga etandise ku ssaawa 3 nga 3 mulumu tujja kuba lunaku lwa mukaaga. Kitegeeza bwe twandika essaawa 3 zigenda okuwera essaawa 7 ng'ebibuuzo oli byayagala okubuuza biweddeyo oba oliawo nga tumusiibudde agenda akwasaganye emirimu gya wiikendi emirala. Nga bw'omanyi mukulu Lameka nti amasomero gonna gabeera ne modules of study. Wabeerawo ebigendererwa nti twagala omuntu tumusuubira ky'omuntu eyandibadde alunda enkoko yandibadde akuguka mu kino ne kino ne kino. Okay. Okugeza yandibadde akuguka mu otandika otya okulowooza okutandika omulimu era ogutandika otya ogutandika naki. Okay. Bwe tuvaawo ntuga nti bw'oba osazeewo ki ekyokulunda sitwogera ku nkoko zokka obulunzi bwa mirundi mingi ate ne mu nkoko mulimu ebintu bingi. Oli ayinza okusalawo okulunda enkwale, ayinza okusalawo okulunda enkofu, ayinza okusalawo okulunda sekoko, ayinza kugamba zonna binyonyi. Okay. Naye ki ekikutuusa okusalawo okulunda ekinyonyi kyosazeewo gwe gwandibadde nga module esooka. Okay. Era obiteekerateekera otya. Kati tusolowooza nti omuntu yandibadde asoma mpaka wafulumiza kyalunda ng'akifunyeemu. Okay. So ne tugamba nti katuteeketeeke module 1 weekend kwegamba sabbiiti emu ku ginne waayo tyobuukawo emu nodda ku ndala nti kweno tugenda kusoma kino kweddako tujja kusoma kiri tubuukawo sabbiiti emu ne kisoma ekyokubiri. Okay. Kati ataasoma ku luli ayinza okukozesa sabbiiti eno okukola ki okufuna bye yasubwa. Okay. ku mulundi guli wakati wano najja neyebuuza naye nga twagala tubafunemu emirundi 6 tubawe certificate. Tugambe nti ono akuguse mu kukozesa emmere ya Intraco mu bulunzi bwonna. Era bw'obonga okwataganye naye asobola okuba ow'omulamwa okuba nti akuyambako naawe okufuna ekyomugaso. Okay. Okuva mu bulunzi bw'oba oyagala ogendamu. Kati fees oba tuition sente mmeka? Mukulu Majwega mpozi twagamba tutya? Omuntu ajja kuba n'ekkalamu azisangayo ebitabo by'okuwandikamu gyebiri. Okay. Omuntu yeesitula bwesitu zinajja. Twagiyise Intraco Free Farmer School. Okay. Somera bwereere. Gwe somera bwereere. Omalufu n'ebbaluwa. Omalufu n'ebbaluwa. Okay. Kino kirungi. Kati awo wetuuse naye nga twagala okukubiriza omulunzi waffe awuliriza nti aleme kwerabira nti ebika by'emmere ebyaffe ebya Intraco waliwo ekika ekikola sabbiiti esooka nga tuyita Intraco Pre-Starter. Atukoze bulungi nnyo kuba wakoze wonna abamulisizaako obujulizi babuwa. Okay. Ebivaamu birungi. Intraco Pre-Starter akozesebwa ku nkoko zonna ez'amagi n'ez'ennyama okumala wiiki esooka. Gye tubadde Mawokota tusanze oli agenda kuweza wiiki ya 2 naye ng'akyalya Intraco Pre-Starter kuba bamugamba mulungi nnyo. Naye kye tuzzeemu kyekiruwa nti ate akasente olumu katugendako nnyo nga tususse sabbiiti eno esooka. Okay. So tugamba nti tumulise wiiki esooka
ate wiki eyokubiri tutandika okutabula ne tugamba nti ekirungi kyabadde nakyo n'osonyiwa okusazaamu Mwami Majwega nti ye abadde musanyufu nnyo nti obuzito abufunye ku wiiki eyokubiri ng'agitandika n'agamba nti akunze kyendabye kakola byafaayo era yadde mwogera ku ssente nenze naali yagadde nkatambuze era omukulu ono alwanye ennyo omugamba nti yadde gwe kakulazeeko enkoko ne zitalwala ne kazikuza bulungi n'otukozitunda ku wiiki ey'omukaaga nga ziina obuzito bw'oyagala naye ssente tojja zikola mu nsawo kakuyingira era akyogedde mukanaga nze ssente nzirina naye kati twogera n'omulunzi ono akola bizinensi okuba nti kino kirina kukoma wano mu economic kiba kikola economic sense nti ebyensimbi tuba tubizanye bulungi naffe ne tusigazaako ekika ky'emmere ekyokubiri ekigoberera pre-starter ye Intraco broiler concentrate 35%. Omulundi ogwaggwa giri emirala twabagamba nti buli owulira erinnya lya concentrate ya Intraco ndi bagambye nti 35%. Kitegeeza nti mu kilo 10 eky'emmere ewedde okutabula ekirungo ekyo kigenda mu kilo 35. Owulira layer 20%. Mu kilo 10 eky'emmere ewedde okutabula eya layer ekirungo ekyo mugenda mu kilo 20. Twakinnyonnyola nti bw'olaba kilo 10 ziri zina kuba 20 kinana n'ekirungo 2 ne bakola 10. So bw'otuuka ku ya broiler ziba 35 ez'akalungo 65 yebeere ya broken ne brand. So ku mitendera ebiri bw'ojja kwesanga nti byawukanamu atabula ez'ennyama bino 65 eyinza okwawukana n'atabula ez'amagi naye ng'ebyo tubituukako nga twenyonnyola okuwabula okubeerawo. So kati byemmere yaffe eya mpozi n'ekirala bannaffe era kyebabuuza nti nze nagambye ngenda kulunda z'amagi ate ongamba nkozesa ekirungo kya broiler ffe ne tugamba ye kituufu emyezi ebiri egisooka ng'omuntu alunda enkoko ey'amagi akozesa ekirungo kya broiler ekya broiler 35% Intraco. Lwaki? Era kyekibuzo kye batera okubuuza nti bannasayansi bano naddala abakola formulations bakiraba nti ku buzito bwe twetaaga mu feezi ezisooka ekirungo kino ekya broiler kitukolera makula oba kikola birungi byereere okuzimba obuzito kubeera nga bwe tuzze twogerera kye tukyayogera nti obuzito kikulu nnyo mu biri ebiddirira mu maaso mu kukola kw'enkoko kwonna mu kubiika kwayo obuzito obuva eno wansi ku musingi bwe bukola amakulu eri waggulu naye nga ssente bwe zisigadde weewa zisigadde mu bintu nga 2 kubalunda enkoko bwe baba bawuliriza katukombewo tugenda tutandikirawo. Ampulezida yagala kujjukiza abakyogero products abakola ebizigo ne sabbuuni ebyakyogero bajjukiza abantu mwena nti kyogero habo jerry ne kyogero habo soap bisangibwa mu maduuka ne supermarket wonna okwetoolola eggwanga. Mu Kampala mu kikuubeeyo gye biri mu bungi bategeeza abantu mwena nti balina n'ebika by'ebizigo ebirala ebiwerako biri ku katale. Kyogero habo jerry, kyogero habo soap, kyogero vitamin E pink n'ekizigo sabbuuni byombi, kyogero cocoa butter ne kizigo ne sabbuuni, balina kyogero aloe vera kizigo ne sabbuuni, kyogero nane perfume di jerry kizigo ku lwabo batayagala buwoowo ate n'ebirala bingi. Abakyogero bongera okukubiriza abazadde mwenna okukuuma abaana mu kaseera kano ak'oluwummula nga bakozesa ebizigo ne sabbuuni ebya kyogero ate kati bangi bazzeeyo oluwummula tuluwunzika byoba osibirira omwana abeera omusawo w'olususu. Essimu erina oti 754 55 72 3 oba noti 39 2 17 68 bisange mu maduuka supermarket wonna ate ne mu kikubo gyebiri ne ku motoka ezibitambuza. Gavumenti ya Uganda eyise mu minisitule y'ebyabulamu okwongera okujjukiza bannayuganda mwena nti omwezi ogwokuna ogwaggwa enteekateeka yatandika ey'okugema abaana omusujja gw'ensiri. Abaana bali wakati w'emyezi 6 okutuuka ku myezi 11 nabo bagemebwa era buli mwana afuna doozi 4. Eddagala lino liri mu malwaliro ga gavumenti gonna n'ag'obwannannyini era eddagala lya bwereere. Kale n'abazadde mwenna abalina abaana bemulabirira mukubirizibwa abaana gwatanaba kumutwalayo kugemebwa mutwala agemebwe mu bwangu. Minisitule eddamu okubajjukiza nti Uganda omusujja gw'ensiri gukyaliwo nnyo era guviiriddeko abantu bangi okufa. Ffenna nga tuli wamu tusobola okugulwanyisiza ddala ne guggwawo. Kankomewo tuwumbewumbe program. Mpulirize mantuso okuwulira dakiika ziri 7 tuyingire essaawa 2 bwe zinaagenda mu 2 abakulu bano nja kubasibulawo nga tuzitandika. Nenjagala kwongera kujjukiza nti omuzadde twala omwana mu ddwaliro erikuli okumpi agemebwe
omusujja gw'ensiri kikulu nnyo tetukigayaliriramu gavumenti ekitaddeko nnyo omulaka n'olwekyo abaana tubatwale kuva ku myezi 4 batwale bagemebwe bafune doozi ezo byonna ebintu bitambule bulungi. Kugema kwa bwereere tokyeraliikirira. Bannayuganda mbajjukiza nti sabbuuni asinga okuba omulungi ensangi zinayoza ow'omuti sabbuuni egulidde erinnya ejjama white washing bar soap atukuza nnyo engoye muweevu mu ngalo alina akawoowo kalungi ne bw'omala okwoza n'ogola akawoowo kasigalamu mu ngoye ne ziwunya bulungi. Jama sabbuuni ono mulungi era omuti gwe munene ate n'ebbeeyi ye nzikakkamu okugeraageranya n'ebbeeyi ya sabbuuni omulala. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otadda mu kulowooza ku sabbuuni mulala Lanzo bathing soap alimbikanga Lanzo bubble blueberry, Lanzo vanilla spowberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. N'olwekyo genda omufune mu dduuka lino likuli okumpi oba supermarket genda omufune mu kikuubo genda gyali bannaffe Abakyapa Enterprises bamulese mu bungi genda bakuwe sabbuuni oyo obulamu butereere ate nawe omusuubuzi mweyune kubanga kati oyo yatambula. Ku by'okugema abaana omusujja gw'ensiri mbadde gwa emyezi 6 batandika baana bali wakati w'emyezi 6 myezi 6 ne 11 batwale bagemebwe ndowooza konkatereza bulungi mbadde kugamba wali myezi 4. Ryan Air Cargo bakugu mu kutika emigugu okuva e China ejja group eginese kinomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteeri n'okuva ku hoteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kusobola okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufunira invitation letter nga basobola n'okukuguliza ebintu bali n'abakuvunira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eyo gweyagala okugulako ebintu ate ekyo bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beeyune ogenda kunyumirwa empeereza yaabwe tasangika. Bali ku BBC building room N212 opposite Bank of Africa na Bugabo Street naye bakubire ku ssimu mwogere ebigambo eri nooti 762 799 885 oba nooti 74 nooti 152 331. Mwami Majegwa wetuwumuliddemu gogamba nti kati ssente zisigaddewa obadde wakatumala nti emmere esooka pristata n'emmere ey'okubiri. Sente ku bulunzi buno obwaffe obw'enkoko oba obw'ebisolo zisigadde mu bintu nga 3 bye tutunuulya. Ekisooka okuba nti pozi okuddako emabega katono tubadde tugamba Muganda yabadde ayogeddeko nti enkoko ento zibuze naye nga abazirina ate kano kabadde kaseera kalungi okuba nti bapuleya oba abalina enkoko zino bwe baba nga si bangi nnyo kitegeeza tugenda kufuna chance y'okulinyisa bye tutunda olw'ebbeezi. Kati gwe omulunzi oba osigadde kukola ki? Ekisooka nti tugezeeko ekisoboka enkoko zino zireme tufaako nga nto amagezi weegali agobbawa ku bwereere musobole okuyimiriza bizinesi zammwe emmere weeri eya intracopristata egenda okukola omulimu ogwo gwa wiki esooka n'ebirungo ebiddako amagezi gonna mu kulunda weegali. Ekyokubiri uniformity amagezi gonna g'osobola okukola enkoko zaffe z'otadde mu kiyumba oba mu nnyumba zibeere nga zikula nga zonna zenkana we wasigadde ssente nti bwe mba nga ntusiza okutunda enkoko nga za nnyama nga zitunda omulundi gumu bwe ziba enkoko nga z'amagi nga zituuse okubiika zitandikire mu kiseera kye kimu okubiika. Twayogerako ku nkoko we zibiika amagi aganyiiza nti zibiika enkoko 2 mu nkoko 1,000 okumala emyezi 2 nga nzizeyo amagi 1-2 buli lunaku. So kitegeeza nti byali eno mu process y'okukola ki? So bannaffe abalala ebintu bino ebyamaze byendabirira byonna ebyawamu n'okutangira obulwadde gubeere mulimu gwa buli faamu n'abakozi abatuyambako tubeere nga akasente kano ke tutwala mu ddwaliro ly'ebisolo ogula eddagala ly'ebisolo tusobola okukakendeeza ate oba oliawo embeera eno ne tusobola ogiyitamu kuba mu maaso kasooli agenda kuba nga akola ki? Agenda kuba nga alabise banaabanga basigadde nga bayimiridde bye bajja okutambula bajja kuwulira anaabanga yagwa ng'oli gwe watugambako bamugamba nti bagamba nsimanyi yasigala atudde kuba bagamba nti zibula atudde kali yenaga nze kanneebake kubanga bwe ziba nzibula atudde nze kanneebake ate naye teyazifuna. So bannaffe abali ku luguudo luno olulinza okuyiibwa koolasi lwentera okwogerako olugenda ebuwambo oluyitawo Kiteezi ogenda Kitagobwa ebyaffe biggwera ku Masuvet Care era babimanyi. Essimu bakuba kweriwa? Essimu eza kampani tulina eza customer care ze tutera obbawa wano tugamba nti abali ku Airtel
customer care lines eza Intraco 0707 7 20 then nkaga munya Jedem gambe 0707 7 20 nkaga munya atendala ya MTN eri 0708 ya MTN erichi 0782 okay 0782 20 08 obuyinza okugamba nti eri 0782 208 okay oba 208 ate ya majwega amwetaze ya majwega ko mufuni obuterevu eri 0754 musanvu M0 2 mwenda okay esebo obusobola okumufuna obulungi gwe nkuteredde ddala kanzire wa mukawumbe wumbe embeera abalunzi gye balimu nga bweri bwesomooza na buli kimu bubaka ki obumbawumba bwobawa basigale n'obwo ng'entanda abo baka bwe nali badde abalunzi n'abampuliriza mwenna nti mu kaseera kano omulunzi yandibadde akola kituufu ensonga yange bweti nti mu bulunzi buno katugeze obw'enkoko ez'amagi tuba tunoonya amagi enkoko bw'ogiwa ekituufu ekuwa ekituufu ate neewangaala so mbakubiriza nti enkoko twakizudde nti bw'ogiwa ekituufu n'ogiwa formulation entuufu n'ogiwa amazzi amatuufu n'ogijjanjaba mu budde n'ogigema nga bw'olina okugigema n'olwanyisa obuwuka mu ddiwami nga bw'olina obukola era enkoko ejja kukuwa bulungi nnyo ewangaale ekuyise mu kaseera kano akekuba nti n'enkoko zibuze otuuke mu kaseera we zinajjira ate osobole nozirabirira z'ofunye ofunemu nga Intraco twateekateeka Lameka nti aba broiler tetukoma kubawa 35 yekka tulina ne 5% grower ne finisher owa bbeeyi entonotono ate bw'ojja muleeya tulina 10% 20% ne 5%. bino twabiteekerateekera abalina ebyuma abasobola okutabula obulungi ku bbeeyi eya wansi ate ne bafunamu mu kaseera nga kano nti kasooli ali waggulu. Bw'ojja mu dayare tulina Focamel calf milk replacer, tulina ne dayare 10 ayamba abantu ab'ente okuba nti naakuza ennyana n'asobola n'okutabulira dayare 10 ente ze ne zivaamu amata bulungi nnyo okusinga agavaamu mu biseera ebya buli lunaku. Ng'ogiwadde ka dayare 10 okawa nte yennyini ekamwa bwe gireka ku mmere nga bw'ogiwa bw'otuuka ogikama gitabulire ku dayare 10 giweeyo kiro nga 4 ojja kulaba nga emultiplyinga amata geekuwa buli lunaku. Gwayagala ogeza ente eyo okuba nti etuuka mangu ku kiseera ky'ogyagaliramu era nayo ogitabulira ka dayare 10 mu ngeri eyiyo nebanga yeeyongera obuzito n'ogitunda mu budde obwangu n'oba ng'oyingira omulimu. So bino byonna fe Intraco tubelievinga mu expert advice for responsible solution kuba abantu babeereyo nga bali busy naye nga tebakola business. Abeekutte ku Intraco bava mu kubeera tebakoma kubeera busy naye babeera mu business ne bakola ne ssente. Bintu bitambula. Essimu mpozi tugiddemu ogusembayo yababakubirako essimu twagambye eri 0707 7 20 ogidduse nnyo 070 070 20 eya MTN nebeera 078 2 28 28 078 ate agadde okwogera n'essimu ogerere ng'omuntu ajja kunsanga ku 070 0 325 simogerere nina okwanguyiza abampuliriza nina ennamba y'essimu emu yokka osobole okunfuna amangu 070 0 325 070 035 325 lwaki sikutosanga omwana tu
Sebo neyanziza abatubuliriza mbagaliza obulunzi obulungi. Okay, ampuliriza ensonga bwetyo bweri beba nafa ba intraco ensonga bazikugambye tereza omulimu buli lwogunaterera nawe ogenda kusanyuka ng'olaba ebintu byongedde okutereera naye njagala kujjukiza nti bw'omala ate okukola ensimbi mubanaffe olunze nkukoze omaze okutunda okoze emirimu gyonna olinako ofiisi zaawo genda mukwano bugenzi ku Brevard Sands Lodge ekalangala olisooka owummuzeeko ku bulamu eri bw'ogendayo bulamu budda bujja naye obakako mu buliri bw'otayaze naye nga babukwalidde nosanga nga buli abuteeketeeke kafaani kali wali ekyokulya ne bakikusanza mu buliri ku makya buli kimu n'owummuzaako ku bulamu n'ogamba nti zino nno ssente zange z'olyako nno ze zizo genda owummulemuuko twala omukyala muwummule twala ku famire ewummulemuuko buli kimu kirungi kuliko abamu nga mulina oba birthday party oba akabaga akatonotono bwe katyo nga mwagala kukalira ku mazzi balina MV Brevard Speedboat bakuvuga pata ne mugitwala ku mazzi eno nga liseeyeeya eno nga bwemusala keeke ebintu ne binyuma kwegamba empewo eva wali ku nnyanja bwejja wano we muli bwejja mu bisulo bw'oba okaagadde ng'oguddewoko embeera bwetyo kubeera kuzza bulamu bujja balina byonna weebiri accommodation breakfast tea buffet lunch dinner swimming pool guided forest walk ne mugendako mu kibira n'olaba enkuzannya neefaanana etya n'ogenda ng'olaba ebintu ebyenjawulo mu kibira live band ebeerawo balina steam sauna gym campfire bouncing castle ate emiwendo nno mirungi genda ku mutimbagano gwabwe ogwa www.brevardsanslodge.com ojja kulaba ebisinga oyinza n'okuyitawo n'obookinga esimu kobakubira eri nooti 771 611 864 oba nooti 7 nooti 8 334 655 awo nomanya ebisingawo bali ku kizinga bali kalangala ku kizinga ky'essese jojja okubasanga genda owummuze ku bulamu ensi etusikaasikanya nnyo ampuliriza Imandu Soko dakiika ziri 9 zokka zimaze okira ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero mu ssaawa eno tulina bannaffe ab'ekitongole kya SEHAD bano bannamateeka bannamateeka tubadde nabo wano emirundi egisukka mu gumu nga twogera ebigambo eby'enjawulo naye nga byonna tutunuulira eddembe ly'obuntu ate n'ebirala ebitambulirako ne bannaffe bano aba SEHAD nina mukyala Nakibuuka Noor Musisi amyuka Senkulu Deputy Executive Director owa SEHAD tulamuseeko nnyabo abawuliriza CBS 89.2 kawungezi ka leero mbalamusizza mwenna bitambula bitya mu SEHAD tukyali bulungi tuli balamu era twebaza omutonzi tukyaliwo okulaba nga eddembe ly'obuntu mu Uganda muno terityoboolebwa era ng'okwo kwe tuyimiridde ebbanga lyonna era kwe tujja okubeera ssebo SEHAD yaani kuliko asusse okukiwulira olwaleero kituufu ddala ekitongole kya Center for Health Human Rights and Development mu bufunze SEHAD kitongole ekyobwannakyewa ekyewaayo okulwanirira eddembe ly'ebyobulamu n'eddembe ly'obuntu mu Uganda nga kikozesa amateeka ekyo nno nga kirwaniridde eddembe ly'abantu ab'enjawulo mu Uganda muno nga ffe bamu ku bitongole ebyavaayo ne tulwanirira eddembe ly'abakyala abafiira mu ssanya nga bazaala nga tulowooza nti oba oli awo tuteekeddwa okuba ku mukono ku gavumenti okulaba nti abakyala tebafa nga bazaala era nga ffe bamu abaluubirira okulaba nti amateeka agayisibwa mu Uganda wano ate tegakontana na ssemateeka wabula ng'ate tegatyobola ddembe ly'ebyabulamu na ddembe ly'abuntu ekitongole kino kiri mu disitulikiti ezisukka 50 olwaleero era nga kyetukolayo kusomesa abantu kwekkaanya ddembe likwatagana ku byabulamu ate mu ngeri y'emu ne tukomawo ate ku national level ne tubeera nga tugamba gavumenti nti tutambudde nnyo naye wano tuteekeddwa okulowoozaako tukoze tutya nga Uganda okulaba nga ate tutumbula eddembe ly'obulamu amaka makulu galiwa amaka amakulu agaffe gali Nakwero mu Wakiso district ng'ovudde Gayaza era ge maka gokka ge tulina sente yanyazi bassamu okukola emirimu gino kubanga ogemukola mu district meka essuka 50 mu Uganda sente tuzinoonya ng'omuntu omulala yenna era nga tuzijja mu bifo eby'enjawulo era nga tukola ebintu eby'enjawulo okulaba nga tunoonya sente ezo oluusi
tuwandiika kye tuyita grant applications ne tunoonya abatusaamu ssente oba oliawo oluusi ne tuyita ne mu gavumenti ne tugigamba nti tuteekeddwa okubaako nga tukola kino nga tuyita mu office ya prime minister ne tufunayo ssente emirundi egisinga ate waliwo n'ebintu bye tutandise okukola okulaba nti engeri Trump gyazze okulaba nti ataataaganya ensi yonna almost tutandise okunoonyerezaayo obuntu bwe tusobola okukola mu Uganda okulaba nga ate butuwa ssente. Okay. Obuweereza mbumazeemu bbanga ki? Omwaka guno tuweze emyaka 15. Era ndowooza ntwala akakisa kano okuyita aba CBS okutweyungako nga tu celebrating emyaka 15 egy'okubeera nga tuweereza bannayuganda n'ensi yonna. Okay. Eddembe ly'obuntu mu Uganda generally embeera eyimiridde eti? So eddembe ly'obuntu mu Uganda kyetwandikiddeko nti eddembe ly'obuntu kyeki naye ndowooza tutandikire liyimiridde lutya. Katandikire ku kyeki. Eddembe ly'obuntu mu Uganda ddembe erituweebwa ffe kati tuba nga tuzaaliddwa era bw'otunuulira ssemateeka waffe tuyinamu eddembe lingi erizze nga lirambikibwa mu ssemateeka omwo okulaba nti tulyenyumirizaamu. Bwe tukwata ku ddembe ly'obuntu liba lingi, eddembe ly'ebyobulamu, eddembe ly'okulonda, eddembe ly'okusoma, eddembe ly'obuntu. Naye ffe twalowooza nti abantu bonna bakola ku ddala. Ffe tujja kukwata eddembe limu, eddembe ly'ebyobulamu, era ly'eddembe lyetubeera nga tutunuulira. Eddembe ly'ebyobulamu eryo tulibadde nga tulikolako okumala ebbanga kati ya myaka 15 era nga tuzze twekkaanya ebintu bingi ne tukizuula nti mu ssemateeka wa Uganda temuli kawaayiro kagamba nti olina eddembe ly'ebyobulamu nga bw'olaba omuli akawaayiro nti olina eddembe ery'okusoma ery'obulamu oba eddembe ly'okulonda. Bwe tukwata ku kigamba health tetukalina wabula kye tutunuulidde nti ate constitution erimu emirundi ebiri nti waliyo part eri substantive waliyo ne part gyogamba nti wano tusobola okukola bwe tuti kati part eri gye tuyita chapter 4 terina ddembe lya bulamu naye nga tekitegeeza nti tetulina mu Uganda kubanga emirimu gye tubadde tujja tukola tutambuddeko ne tusenvulako ne tugenda ne twengagingako ne ku court ne gye tulambikira nti mbutuufu tulinde eddembe lyaki ebyobulamu mu Uganda. So awo tuli bwe nzirayo ku kiri ku ddembe lino liyimiridde lutya njagala okutegeeza nti ensi eno Uganda ng'ensi endala zonna zaakeera ku makya ne zizuukuka ne zeesanga nti Trump asazeewo byasazeewo byonna bye tubadde tujja tugoberera ne bibeera nga bitwimpactingako atya nti ampactinze eddembe ly'obulamu mu ngeri nti ayise oba akansolinze programu zonna asazizaamu programu zonna ezandibadde zituyamba okulaba nti tutumbula eddembe ly'obulamu programu ezikwatagana ku kawuka akaleeta mukenenya programu ezikwatagana ku family planning oba enkola y'ekizaalagumba programu ezikwatagana ku malaria programu ezikwatagana ku TB programu biyitirivu byakoze nekitegeeza nti Uganda naye eri mu katwako kyokka bino byonna bikoleddwa nga bisanga Uganda ng'ekyalina indicators oba obubonero obubi obutali bulungi nnyo bwe tukwatagana ku byobulamu. Nja kuwa ekyokulabirako twe tutunuulira abakyala abafiira mu ssanya olwaleero oyina abakyala 189 ku buli mitwalo 10 abafa nga bazaala mu ngeri ennyangu yandibadde nga kugamba nti weewa abakyala nga 14 bafa buli lunaku nga bafiira mu ssanya. Obwo si bubonero bulungi nnyo kubanga ekitongole ky'ebyobulamu kitugamba nti at least ensi yandibadde ng'erina abakyala nga 7 ku mitwalo 10 abafa ffe tuli mu 1999 189 ku mitwalo 10 si kibi nnyo kubanga bino okutuuka ku 1989 twava ku 336 nekitegeeza nti tulinako kitukozeeko ng'ensi era gavumenti tugyebaza okuba ng'ekozaawo naye ate era mu ngeri y'emu ne tufuna betuyita bayita abaana wadde nga research yaffe oba indicators zaffe mu Uganda zibayita bakyala wakati w'emitwalo 15 wakati w'emyaka 15 ku 19 ne babeera nga bafuna embuto ku myaka egyo abo nno bali 25 ku buli 100. Okay. Nambe yekyali nene nnyo bangi ddala then ne tubeera ng'era tulinayo nti unmet need for family planning abantu be tutasobola kuwa nkola ya kizaalagumba mu Uganda bw'otunuulira statistics bali 22% 22 ku buli 100 ate ng'abo bali mu bafumbo temusobola kubawa nga Uganda tetusobola kizaalagumba tetusobola tebajagala nedda tetusobola kubatuusaako buweereza
tetusobola sikwagala kubatuukako kulemererwa kubatuusaako buweereza Okay. kyokka nga demand ya family planning oba abeetaaga eri kyenkana 64 ku buli 100 so nekitegeeza nti tusobola kusatisfyingako onni oba okuwa obuweereza abo almost 66 ku buli 100 bokka. Okay. Bino byonna nga bikyali awo ate ne twesanga nga tuli ensi ekyali conservative oba kiri ki mu Luganda ekyo kugamba tukyali a bit conservative nti tulina ebintu betutagala kwogerako nti bwe tunaayogera ku family planning nga twesika ntugamba eddiini etukugira bannange amaka tukoze tutya kyokka nga ffe bamu ku bantu abasinga okubeera nga tulina abaana abafuna embuto mu Uganda wano nga tebanneetuuka abayitirivu. Jambeera mu Sehad tulina clinic tugiyita legal aid clinic etwala ebyamateeka ewa abantu bano abakwatiddwa eddembe lyabitooboleddwa abatunuddwa mu mbuga za sitaani nga tebanneetuuka ewawa legal services naye almost buli kwota gy'emyezi 3 tufuna emisango nga 26 oli akuba kuva mu Uganda mwonna omwana wange bamukutte ono tanneetuuka ono bamukoze batyo ne tugamba kiki kye tuliko abamu ate abo be batumanyi jjukira nagambye tuli mu district eziwera nga 50 nekitegeeza nti kati bano abatatumanyi mu district endala emisango gyabwe gijja ne batafaayo ate ne mu banno era waliwo abataripotinga so nekitegeeza nti tukyalina omwakatwa munene nnyo ogw'okuziba okufuba okulaba ng'eddembe ly'ebyobulamu terityoboolwa kyokka nga fensi yemu etaagala kwogera ku bintu bino so bwe tufuna akakisa okujja ku mukutunga guno ogwa 89/2 CBS tutwala obudde okubeera nga tusomesa abantu okufuba okulaba nga bategeera ekikwatagana ku ddembe lyabwe but also okufuba okulaba nti abakyala n'abaana baweebwa omukisa okwesalirawo ku ddi lwe baagala okuzaala na butya lwe baagala okuzaala kubanga at the end of the day agenda okuzaala yeffe naye tukizudde kyoga tebeesalirawo abasinga obungi ati nkugambe nti tulina statistics ng'oli ayagala okufuna family planning method naye nga tasobola gifuna ng'oli ayagala okufuna ku maloboozi agakwatagana ku byobulamu naye ng'agamba wanaagenda agamba ate eddiini wanaagenda agamba ate tulinamu ate nnyingi nti zikkakkana nga ziremesezza abantu okubeera nga bafuna amaloboozi amalungi kyokka nga fensi yemu era tulina mu Uganda kye tuyita Geneva Consensus Declaration. Geneva Consensus Declaration kiwandiiko ekyasayiningibwako ensi ez'enjawulo Uganda yekihostinga nga kigamba nti bwe kituuka ku byobulamu tugenda kutunuulira famire yokka naye famire gye tutunuulira mwe muva bano benkugambye mwe muva abafuna embuto mwe muva nga tebanneetuuka mwe muva abakwatiddwa mwe muva abatasobola kugenda na mu ddwaliro okufuna service buweereza bumala bwe famire gye tutunuulidde so kyandibadde ndowooza nti tutunulira ne tugamba nti tufunye tutya omwenkanonkano balancing okulaba nti tutunuulira famire at the same time ne tutunuulira abantu bano ng'abantu okumanya nti bwe mba nakibuuka njagala okufuna service nsobola okugifuna bwe mba njagala okufuna amaloboozi amalungamu amalungi agakwatagana ku byobulamu bwange nyina we ngenda ne neebuuzaako ne ngamba bannange nandikoze ntya okulaba nti obulamu bwange bugenda mu maaso saawa we tuli mbeera bwetu bweyimiridde bunafu bwani okusinga naye omanyi nze ndi mukyala munnamateeka era amateeka nga taputanga bwengalaba nze mmanyi nti bwenkeera ku makya nensayininga contract oba endagaano ne gavumenti ngisayininga ntya kubalonda mu buyinza kiba kitegeeza nti nyina social contract oba endagaano etukola ki etugatta nekitegeeza nti obunafu buno bwonna tubuzaayo eri gavumenti kubanga erina obligations okulaba nti eddembe lyaffe lino terikola ki terityoboolebwa litya ng'eteekawo enkola ez'enjawulo oba kuzimba amalwaliro gabeerewo oba kutuwa amaloboozi mate gegasa getwagala okulya gabeerewo oba kulaba nti abasawo bali mu ddwaliro buvunaanyizibwa bwabwe ffe bye tukola kugezaako kubagamba nti bannange wano nno tugezezzaako nnyo okulaba nga twesuuliddeyo gwa naggamba tusituke tubiteeke mu maaso mu nkola abantu tuleme kutooboola ddembe lyabwe nalabyeko akavidiyo k'omulamuzi Irene muli agonja nga ebiri emulago nga naye abyewuunya ate ndaba biri mu ango yemu oba mu
buufu bwe bumu n'ebyammwe naye embeera bwetyo bweri buli kiseera Sehad abadde olina kyogamba mbadde njagala kwogerako katini nnyo ku ekyo nti tunyolerwa wamu n'omulamuzi Justice Mulyagonja naye yagenze okuvaayo okwogera mwana wattu nga gavumenti wagikugulako dda omusango ku mulago eyo nga tubagamba nti enkola gye muleese ennungi naye egenda kubanga esibirayo abantu abamu okufuna obujjanjabi bonojja n'ogamba nti tujja kuteekawo akakiiko akanaagenda ng'emulago kasengejje kagambe nti Nuuru tasobola kufuna bujjanjabi tasobola kusasula therefore katuule singa mbadde nzijja kuzaala omwana tajja kulinda kituufu yajja kubajja akakiiko wekanatulya ye ng'akola ki ng'ayitamu kyokka nga tubagamba nti ne ssente ze mutaddewo nnyingi tusooke tukola analysis kubanga zino ssente tuliko ezimbye omulago zamuwi wa musolo naye tukoze tutya okulaba nti tujja ayagala okufuna obujjanjabi oba afaanana atya oba afaanana atya kubanga eno specialized hospital ddwaliro ery'obukugu omuntu yandibadde ayingira mu ddwaliro eryo n'amanya nti butuufu obujjanjabi bwenfunye bwa mukugu naye ndowooza eddoboozi ly'omulamuzi likwatagana bulungi nnyo n'ebintu ebyo tubadde nga tujja twogera omuzungu kyeyandise health system strengthening tukwata system yaffe gye tuyina tugiseeka nnyo essira n'amaanyi omuntu bw'ajja gy'avudde yonna najja nti nzize mu ddwaliro afiibweko aweebwe obujjanjabi nga n'ebyo ebyetaagisa bikola ki weebiri naye erabiddeyo ku byetwogera kati nti olaba Trump yazze nga tuli bwe tuti nga tetunneetereza tukyayinamu emiwatwa gino ate olwo kinaabeera kitya singa America tekivaayo negamba nti tukyasobola okugenda maaso nga tukola ki kino tekitegeeza nti gavumenti terina kyekoze erina kyekoze naye tukyabulamu nnyo ampuliriza oli kumando so dakiika ziri 23 zigenda mu 24 ezize ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero njagala kujjukiza nti Honest Estates Developers Limited basaba okuludda estates zaabwe empya kuliko nkowegayaza kikuba mpanga nakuwadde phase 3 nakawuka phase 3 gayaza Kiwenda phase 5 Mabombwe phase 6 na 7 Kachiri Nampunge bakyalina ttaka mu states zaabwe enkadde ku Lwehoima Nansana Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kachiri Simba Mannyo naye balina yettaka ku Lwentebe balina 0 phase 4 Necessary Lutaba Expressway balina ne estates Namugongo bulina Mugongo Sonde ne Namugongo Misindye Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amasanyalaze enguudo ate n'amazzi za byapa bakuwa kyapa emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola Honest Estates Developers Limited bali ku Martin Road okuliraanaga Canal Roundabout ku Mankesha Building omwaliro ogusooka bano b'amazima essimu kubakubira eri nooti 772 57 28 7 oba noti 7 noti emu 57 28 7 awo nojja kubumanya ebisingawo Office Academic Registrar wa Uganda Technology and Management University UTAM ategeeza abantu mwenna nti bafunye olukusa okuva mu National Council for Education okusomesa degree mu nsonga ez'ebyamateeka eri mwenna abandi agadde okusoma Bachelors of Law mujje mwewandiisa obutasukka 21 mugende mwewandise kadinisa kakyali kagulu bagambye wano mugende mwewandise musobole okusoma degree ndo ku mutindo oguliko ate nga technology mu byamateeka ko bagenda okuginywereza osobola okusoma ku weekend oba online oba nosoma buli lunaku UTAM bamanyiddwa nnyo nti bebasinga okusomesa bya teknologiya era koosi balina n'endala nnyingi mu management ate n'endala okuwandika abayizi okusoma amateeka kukyagenda mu maaso kyali website yaabwe eya UTAM ojuzeemu online application form oba downloading application form ogijuzeemu ogiweereze ku admissions@utam.sc.ug admissions@utam.sc.ug oba osobola okuleeta application form yo nga omaze okugijuzamu ku campus ya UTAM ebugoloobi oba ku UTAM Kungu campuses Kungu campus wali Kungu ne mukwatagana bulungi essimu k'okuba eri noti 7 noti 2 64 93 oba noti 78 noti 24 99 42 mujja kukwatagana bulungi omanye ebisingawo tukugamba nti I&M Bank kati bakugamba weteekerateekera lugendo kuwummulako oba olugendo lwa business leka I&M Bank Mastercard erufuule lwangu nnyo ate ku ssente zisoboka nyumirwa okutuuka ku bitundu 15 ku buli 100 ku nnyonyi z'ensi yonna
amadda oba ebitundu 7 ku buli 100 ku nnyonyi z'omunda mu ggwanga ng'okozesa Kenya Airways, ogula etiketi ng'okozesa I&M Bank Mastercard. Kyalira kenyaairways.com obukinga etiketi yo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwokutaano nga terunayita. Okozesa prompt okozesa prompt code yo eya Mastercard 225 ku checkout, ebintu bigenda kunywera bulungi. Obatambula okuva kati nenge ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'e11 era ogenda kufuna obuweereza buno onyumirirwe ddala I&M Bank. I&M Bank tugamba nti eri naawe. I&M Bank Uganda Limited erungamizibwa banka Uganda enkulu, sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. I&M Bank bali wamu naawe, tambula nabo, togenda kwejjusa, ogenda kulaba nga buli kimu kyongera kukutereerera. Tukoma ampuliriza Emmanuel Sokoli, njagala kubeebaza na gye musinzira okuliriza. Nyombi Musisi kubuuzizaako bali eri Bulere Buyambi Nakyeriira aba UADCL bavuga nti amasannyalaze gamaze wiikisi 2 n'ekitundu tegaliiko, ebulerawo emiti gyagwa 3 ne kaakati bali bagenda mu wiikisi 3, ebulerawo Nakyeriira awo tegaliiko. Nyombi Musisi balajana n'abalala bali eyo. Aba Sehadi bwenkomawo gy'oli mukyala Nakibuuka, aba Sehadi mbadde kona muwani banga nenga buli kiseera mubeerako ensonga gye mugoba muga nti kati tugguse eno, kati tukutte kweno, kati tukutte kweno. Kaakati ensonga kyeri mu ddiiro. Olwaleero tutunuulira ebibadde bijja mu Uganda, tubadde tubiraba era nga bibadde bijja tuzze tubigoberera enfunda nnene nga bigezaako okuwamba kye tuyita eddembe ly'obulamu ebyokuusa ku nkola y'okuzaala bibiteeke mu kattu. Era ensonga etuleese wano nti bwe tukwata ne tuwuliriza ebigenda maaso mu nsi, Uganda ejja kufuna obuzibu bw'amaanyi singa tuba tetwogedde ku bintu bino. Jakuwa ekyokulabirako. Wiiki ewedde Uganda yabadde n'olukuŋŋaana lwe yahostinze. Ng'olukuŋŋaana olwo lwabadde lutunuulira family values. Olwabadde Entebbe. Ndowooza baagiyise Third Interparliamentary Conference on Family Values and National Sovereignty. Era ndowooza luno lwe lumu ku nkuŋŋaana ezibadde zijja. Twagezezaako okutunuulira ennyo family values eza African values. Baani abagenda okuzoogerako. Netulinda bayite Nakibuuka ayogere ku family values. Fese efaanana ng'eyange saagirabyeko. Wabula nalabye bantu abalina fese zisukka ku zange enjeru yerumukko. Ate netandika okubuuza ekibuuzo nti kaakati kuffe ffenna ani amanyi Ugandan values? Kubali abeeru. So awo tuli twebuuza nti lwaki mu nsonga nga zino tetukeera ku makyanga Uganda ne tweyimirira ne tugamba nti tujja kwogera ku bikwatagana ku Uganda nga ffe. Lukuŋŋaana luzze waffe tufunyeemu tutya ku byaffe. Era nga olukuŋŋaana luno lwabadde lutunuulira nnyo family oba amaka nga unit. Naye nga mu Buganda wano we tuli amaka tugatunuulira mu bulambulukufu. Era tutunuulira family erimu maama ne taata n'abaana. Kyokka nga kizibu nnyo okugisanga wano lwa nsonga nze bwe naagenda ewa ssenga wange nja kutwalibwa nga ki? Omwana. Bwe naagenda ewa kojja nja kutwalibwa nga ki? Kyokka nga sisobola kuyita muganda wa maama muyita maama. Ffe bwe tukuze tukiraba. Tulina extended family wano oba family engazimukko okusinziira ku family endala. So bwe tuba tutunuulira values z'amaka ng'ago tulina okutunuulira ebintu nga bino. Ebikwatagana ku by'obulamu byensuubira oba betusuubira nti betwabadde Entebbe tetwabirowoozezaako. Nakugambye nti gye tutuula tuwoza emisango, egimu ku misango gye tuwoza gy'egy'omwana akwatiddwa kojja oba kye tuyita incest. Tulina ey'omwana eyakwatibwa kitaawe nga n'olwaleero ali waka atudde tasobola kuyimirira kubanga kye tuyita backbone oba kagumba akali wano ku mugongo kaki taata yakwonoona bwe yamutunuza mu mbuga z'amateeka nga muto. So while tutunuulira
conference zino ng'ennungi twekeddwa okulowooza ennyo nti maloboozi ki ge tuwa abantu tibe tukwata ne tutawa maloboozi maluŋŋamu ku bikwatagana ku nkola ez'okuzaala tuba tuwabya ensi kye tuliko olwaleero nti abantu tubawa amaloboozi agavaayo ne gategeerekeka omuntu n'amanya nti nga nakibuuka nteekeddwa okulowooza ne neesalirawo nti nja kuzaala omwana ku myaka 25 singa oba ompadde amaloboozi amalungi okusinziira ku myaka gye nkola ki gye nnina kubanga bwe nnaayogera ne muwala wange w'emyaka 13 si bwe nja okwogera naawe ow'emyaka 13 nja kumugamba olaba maama otandise okukula naye omubiri gugenda kufaanana bwe guti sendi mukulu munno okitegedde gw'oli mukulu munnange bwe nnaatuuka okukugamba nja kugaba ebirevu bimeze bisale kubanga ntegeera nti omanyi ku myaka gy'ebirevu bijja kukola ki kumira so amaloboozi ako gagenda gakontana ne tubeera ng'ensi tugezaako giwabya so nga kyandibadde kirungi nti ensi zino nti bwe tutuulanga Uganda tulowooza ku bintu bino nti oke tukoze tutya okuleeta abantu awamu ne twogera nabo ku bikwatagana n'emibiri gyabwe okusobola okulaba nti beesalirawo ate nga batuuka okwesalirawo omuntu bw'asituka n'agenda mu ddwaliro okugamba nti nsazeewo okukola circumcision okukomolebwa alina amaloboozi agamala ate amatuufu okusalawo ekyo nti oli bwakeera ku makya n'agamba n'akazaala omwana wa myezi 3 kyandibadde kitya okulaba nti nfuna olubuto essaawa eno nti asobola okugenda mu ddwaliro amugamba nti awali enkola y'ekizaala ki gumba osobola okukola bwoti ne bwoti ne bwoti n'osigala ng'ozannya omuzannyo gwo naye nga tofunye lubuto osobola okukuza omwana ono myonsa emyezi 6 nga bwe kiragirwa at least emyezi 6 so nga kyandibadde kirungi n'omuyonsa egisingako ng'ate tokoze eki tutaaganyiza bulamu bwo so we tuli awo nti abantu tubawa amaloboozi agakola ki amatuufu obudde obutuufu ne bwe tutuuka okugamba nti tukola mateeka nga Uganda tuleme kuteekawo ddiini tuleme kuteekawo culture zaffe wabula tuveeyo tugambe nti tukoze tutya okufuna balance ntera ogamba abantu nti zibe nali nkula ewa haji onakulira mu lujja wali tosobola kutambula n'ova waka n'obukka amasaŋŋanzira nga naye batakubuuziza nti olagawa kituufu era bwe yakubuuzanga nti nakibuuka olagawa nti mulirwana haji omutegeezezza tusooke tuddeyo olwaleero tuli mu bikomera tuli kunasiwa mukange buli omu afa ku bibye tukuzizza tutya abaana okulaba nti gye batuuka okukula tetudda mu mboozi za abaana babakwata tulina teenage pregnancy nnyingi bannange tulina kino kingi so nga abamu bajjamu n'embuto lwaki tebalina maloboozi gabamala kulaba nti awo tebakola ki tebatuukawo so tulowoozezza nti bwe tunajja ku CBS etuuka ku bantu abasinga ab'enjawulo ne tuwa amaloboozi gano kijja kuba kiyambako abantu buli bwe tuvaayo ne tuwa information nga eri misinformed tuba tuwabya eggwanga ne tuliwabya okuva ku mulamwa ne tuba nga tulitwala okulaba nga tebikola ki olwaleero tulina amateeka agakyatudde mu parliament emu ku yo gye tuyita human assisted reproductive technology bill tukimanyi mu bulungi nnyo era tukuze tumanyi nti si buli muntu nti asobola okufuna olubuto mu bulungi n'azaala omwana waliwo ababeera nga balina health challenges waliwo ababeera nga tasobola busobozi naye ng'ate omuntu oyo yandyagadde okufuna ku ki ku mwana ate era tukimanyi nti mu Uganda muno mulimu amalwaliro abakozesa enkola ndooza tugiyisa nkwaso ne bagatta ne bafuna ki omwana amaka ne gabeera nga gakuumiddwa kubanga twatunulidde family values ne gabeera nga gakuumiddwa nga mulimu omwana nga kyama kyammwe omwana azza atya naye abantu abo tebalina tteeka libafuga kyokka etteeka eri mu parliament tulikubira ekiki ekikono lwaki kubanga tulowooza nti tugenda kukwata abantu betuneglect nze ntuteeka ebbali abamu babayita bali bya biseezi nti bagenda kukwata abantu abo basobole ate okubeera nga be bayingiramu okukozesa ki ate nze atasobola kuzaala mu bulungi nakeera ku makya emikolo tugikola ne giba gya bbeeyi nyonyonyonyonyonyo naye omukyala wo tosobola kumufunisa lubuto normally oba tasobola kufuna lubuto oba kuva wa mwami we mulina kugatta nkwasa mufuna omwana tumukoze tutya amateeka go gye gali mu parliament gatudde tetwagala kugoogerako kubanga bwe tugaleeta okubeera nga tugoogerako tugamba tulina section y'abantu gye twagala okukola ki okuyisaawo so nga twanditudde ne tugamba biggest percentage eriwa amaka gatyo oboolebwe gatyo oba tugafeeko kubanga getutunuulidde olwaliro tutunuulira family values omanye amaka gatalimu omwana be gafaanana omanye obukuubagano obubeera omwo kati olwaliro tulina kye tuyita intimate partner violence
oba okulwanagana kw'abaagalana ababiri mu maka ng'okulwanagana okwo tebajja kuba bikonde naye omuntu ajja keera ku makya kumewaka nga takunyega ez'akameeza zibule bali mu lusirika weebale nnyo kyokka ne tubijja mu kisenge ne tubireeta mu ddiiro ne impactinga ku baana abaana ne batandika okugamba maama ne taata teboogera maama buli bayogera ne taata ndaba beesooza bwesooza eboogera tulaba boggola boggozi kaakati n'ebisenge babyawudde omwana bw'alaba kimunyigiriza nnyo n'afaamu n'agenda naye gy'alaze wa lwaki tetutuula ne tuddayo ku buntu bulamu ne tubeera awamu ne tukozesa amaloboozi amalungi ng'abantu ne tusobola okubeera nga tutambula okutumbula okutereeza ensi eno kuba kati bye tulaba mu Uganda ffe bye tulaba ku SEHAD bingi abantu bajja n'abagamba tugenda mu kooti maama nga atunudde eri ne taata atunudde eri kyokka omusango gwe tugirako gwa mwana waabwe baamukwata n'otandika obabuuza nti waliwa tewali amanyi kigenda maaso muki lwaki kuba abantu tebalina malowoozi abantu tebasomeseddwa kimala kitulowooza nti bwe tujja ne tutandika okuwumbawo ne tusomesa abantu ne tubawa amaloboozi amalungamu oba oli awo ebimu ku bintu bye tufuna mu Uganda olwaliro tetujja kubiraba ebibewaka binyiga baana ebigira ku baana byebizibu ebijjidde mu alipoota gy'osoose okutuwa kituufu ddala Uganda erinako amateeka agaliwo getulaba nti onaasobeza ku mwana akangavule bw'ati eddembe ly'abakyala ku kino ne gabeerawo ago go tegalina kye gayamba n'akamu oba mbeera eri etya gagezaako okuyamba naye sisitimu yaffe yeetaaga okutereezaamuko ebbanga litumaze nga tukola emyaka tugenda kuweza 15 tulina bye tulabye nze nkugambye nti buli kota which is emyezi 3 tufuna kesi ziri wakati wa 28 na 3 nga baana bakwatiddwa realistically singa twalina poliisi ekola bandi tuyisenga kubanga tulina toll free line oba line ey'obwereere muntu nakuba naga bannange mu ntaasa omwana wange bamukoze eki kuba zo weeziri bazigaba weeziri naye nga ki tusanga nti ekisooka bw'otuuka ku poliisi tulina fomu gye tulina okujjuza gye bayita police form 3B ndowooza fomu eyo ejjuzibwa n'etwalibwa ku ddwaliro omusawo n'agijjuza okugamba nti omuwala ono bamukutte era ku mubiri nsanzeeko enkwagulo kitegeeza nti yalwanyeeko bwe bamukutte oli yayingidde kyenkana bwekiti n'akola conclusion ye nti mu butuufu yakwatiddwa fomu eyo kye basooka okukola kugamba leetayo ez'omusawo oba ku poliisi yennyini okugamba leeta eza photocopy naye olumwa okola ki oli mu bulumi oleese mwana wo ne bakugamba nti leeta ezaaki photocopy ate no photocopy ezaabwe si za 2 oba 10 lutandikira mu 10 kakati bw'osanga bali abantu abeewaffe nze nva Butambala era mmanyi nti mu Butambala waliyo abantu abafuna wadde 10 olunaku wadde okukifulumya kati bw'onsanga nga siyingiza 10 olunaku wadde oddufulumya kitegeeza nti ogwo omusango nja gamba wabula kati kino kankiteke kubanga neezookesa mu lupapula sizikola ki sizirina bino bye tulaba kati bwe kituuka okugenda mu kooti tulina bajjanga bagamba nti tukyanoonyereza kyokka gwoze bakugambye kwa mu kooti olunaku olwaki olwaleero nojja omwawabira wa gavumenti agamba tutanoonyereza omusango gujja kukomawo olwaleero 23 gujja kukomawo nga 23 omwezi ogujja 23 omwezi ogujja era n'oyinayina n'oyokya ssente n'okomawo ne bakugamba tukyanoonyereza omawo nga 23 omwezi oguddako abantu ne baggwamu essuubi ku lwaki kubanga ate era tewali abasomesezza nkola ya kooti bwetambula so nga ate bw'ojja ffene waffe tukunyonya ntugamba nti kooti eyinza okutwala ebbanga naye bino by'osuubira tujja genda mu kooti bagambe nti tukyalinda tukyanoonyereza kati obujulizi tubufunye bujjudde kakati tugende mu maaso n'omusango oba oliawo nga ne kooti gy'olimu ye kooti esookerwako nga terina buyinza buwuliriza ki musango wabula ejja neeyita erinnya kye tuyita mention nekuyita erinnya nokugamba nti komawo enkya ne bakuyita erinnya paka ne bakugamba nti kati tukuweereza mu kooti enkulu oba kooti eteekeddwa okukola ki kuliriza omusango gwo so ebintu bino bye tulaba naye nga abantu balina obulumi bungi nnyo kubanga tebamanyi nti ne process eno yonna tebagikola ki tebagimanya amateeka go weegali naye tuteekeddwa okutereeza system okulaba nti gakola ki gakola naye abantu banabo bennyini oba bayinamu naffe ffennyini oba tulinamu obuzibu obw'amaanyi nabadde njogerako n'omu ku bantu be mu kyalo eyo ku lukumu lw'essimu waffe mu Kiteme eyo nanyumiza nga waliyo musajja mukulu kaggwa ensonyi nga yeebaka ku bwana
bwatusse okuzukuza naye bakakukano naye bakakukali naye nga abatuuze bamulaba muteteme eyo era bamumanyi niti wali kibakolawo nayonoona wooli naye ku kyalo kati kankunyonyola system ya Uganda na lwaki tulina okuwa abantu amaloboozi agategeerekeka era amatuufu. Ebbanga lyemaze mu mirimu gino myaka 15 nina kyenzudde nti tukola program y'abantu okutandika nga ali mu lubuto tannazaalibwa. Ensonga lwaki olaba nti tulina amaloboozi agayita ag'enjawulo nti omukyala agenda mu ddwaliro ofuna antinento funa emisomo omwana omuzaale nga mulamu ali bulungi. Eyo plan tugirina program nungi nnyo. Bw'ozaalibwa okuva ku lunaku olusooka paka ku myaka 5 tulina program yayo ennungi ennyo ng'ensi. Nti tumanya nti abaana bano okuva wakati w'omwaka gumu paka emyaka 5 ekisinga obbakosa kiyitibwa malaria bafa nnyo omusujja gw'ensiri. Tulina program nnene kyova olaba tubatwala ne bagemebwa bwe kalwala n'okaddusa bw'ogenda mu ddwaliro ng'olina akaana ak'emyaka egyo ne bakuwa akatimba eno nkola ya gavumenti era nnungi nnyo. Okuva ku myaka 5 paka 12 tulina program nnene bo babeera batandise okuvubuka. Abana bavaamu tubawadde maloboozi ki agegesa ku myaka gyabwe ezo program tuzirina. Okuva ku myaka egyo paka nga ku myaka tugamba 45 tulina program ng'ensi. Ekimu ku bintu bye tusinze okulaba ne mu clinic gye tuli mu Legal Aid Clinic nti abantu abakuliridde mu myaka tetulina program zaabwe bulungi zikwatagana ku byabulamu. Era nga no misinformation wejjira fe tulina emisango ng'omusajja wa myaka 75 yakwata omwana wa myaka 3 ng'omusajja wa myaka 65 yakwata omwana wa myaka 10 ne twebuuza nti bo bano ababa bakuliridde tuvaayo tutya okulaba nti tulina programu ezikwatagana ku byobulamu bwabwe ekwatagana ku byokuzaala n'okwegadanga. Tetukirina. Gavumenti yabasuulirira yeyo tiimu yeyo keep population gye tutannaba kulowoozaako ng'ensi kyokka nga nabo bantu si baami bokka n'abakyala nga nabo bantu era bateekeddwa okukola ki. Kakati kyekiri kye nagambye nti tulina intimate partner violence mu bantu nnene. Omwami ono olw'okuba aba atuuse emyaka egyo ng'omukyala agamba ze neekaddiidde ne tuteekawo obukuubagano mu ki maka kyokka nga tebalina maloboozi gakola ki gabamala. N'abandi badde babawa amaloboozi nabo bagamba nze eddiini enkugira n'alabika ntya nga nkyogerako gw'omusajja ow'emyaka bwe gityo kati kwegamba ne tukitwala nti bw'okulirira ebintu ebimu obivaako naye ng'ate omubiri guba kukola ki gubanje. Ekyebuuzibwa nti tukoze tutya okulaba nti misinformation eno ejja mu bantu bano okulowooza nti ku myaka egyo tuteekeddwa kukola bintu bimu wabula ne tujjawo okugamba nti ku myaka egyo tuteekeddwa okuba nga tulowooza butya bwe tukuyamba okula nga wenyumiriza mu bulamu bwo ng'omuntu twandibadde tubeera. Naye ate era waliyo ne bakaggwa ensonyi nga muze kati ng'ono yangambye ndowooza limu bano banga bana naye ng'ate abantu batunula ndowooza naffe ndowooza ze valizo yayogeddeko okuva emabega nti ng'omwana owuwe abeera wange buli omu afayo ku mwana wa munne naye kati waga kituuse ku wooli tebinkwatako. Kyokka nga ffe ntugamba nti omulirwano kola ki gwokya bbiri olwaleero kiriwa ng'enkya kiriwa naye abantu ng'abo nandibalowoozeza nti bayinza otutukubirako ne tubataasa kubanga nagambye nti tulina line ey'obwereere simanyi oba nzikirizibwa ojjogera naye nga eri 0800 1344 0800 1344 0800 enamba eyo bw'ogikwata n'ogikubako ojja kufuna looyo ow'obwereere. Ekimu ku bintu byendabye mu Uganda muno oba era kye tusinga okulaba nti abantu batya n'okugera ne bannamateeka ate abamu tebamanyi wakubasanga naye ffe emisango egyo tugikwatako ne tugitwala mu kooti era ne tugyoza paka ku nkomerero etukuggyeko wadde 10. Lwaki? Kubanga tusuubira nti okuwa abantu amaloboozi amatuufu n'okubasomesa process bwebeera okugiyitamu n'okubawa obwenkanya bye bintu bye tukola mu ki mu Uganda muno. Ampuliriza eddakiika tusigaza nno ziri 13 zokka tuyingire mu ssaawa 3 omukyala nja kuba musiibula omukyala ono okuva mu Sehad. Naye njagala kuga nti bw'oba olina ekibuuzo kyonna oba ekigambo kyonna WhatsApp yaffe enzigule osobola okuteekako obubaka n'abufuna eri noti 7 9 12 92 noti 7 9 12 92 so nga ate bwenkoma mukumulamuuko tugenda kufuna essimu nga ziizemu 2 ku noti 4 4 3 noti 3 noti 4 4 3 noti 3 WhatsApp
iyo eri noti 7 9 12 92 najja kubaddamu enamba ey'obwerere nga tukomyewo tovaawo ampulirize maanuso ku dakiika tusigaza ziri 10 tuyingire essaawa 3 njagala okugamba nti anoonye essomero erya secondary ddungi ery'omutindo wesoneko anti Lowell Girls School omuyizi bamuwa ebyenjigiriza bijjudde olw'abasomesa abakugu olw'omwana n'asobola okuvuganya obulungi ku katale k'emirimu mu masomo ga sciences ne arts abaana b'abawala bayitira ddala bulungi nnyo ku siniya ey'okuna n'ey'omukaaga laboratory ne library bijjudde batumbula ebitone by'abaana empisa n'eddiini byonna bifiibwako ekifo kirungi twala omwana tugenda kwejjusa bamubangula essomero lino lirina kirebe ku luguudo lw'e Masaka oba bakubire ku ssimu eri noti 782 720 oba noti 7 noti 4 noti 157 ojja kumanya ebisingawo n'enkujukiza ne Mutesa Wondere University Kabakazi University eyita abayizi bonna abamaliza on A-level okujja okwewandiisa mu Augustine Tech bawandiisa abayizi ku diploma ne degree era ne masters bazisomesa kati abayizi basobola okusoma buli lunaku weekend oba online eri abo balina obuvunaanyizibwa obulala balina courses zino wammanga civil engineering electrical engineering tourism and hospitality management mass communication and journalism industrial art and design education with ICT arts with education business administration accounting and finance social work and social administration n'endala nnyingi okwewandiisa kugenda mu maaso nga osobola n'okugenda ku mutimbagano ogwa www.mru.sc.ug www.mru.sc.ug oba kyalira Mutesa Wondere University Masaka City Kirumba Main Campus oba Mengo Kampala okumanya ebisingawo essimu eri noti 752 65 83 92 oba noti 7 noti 6 87 noti 2 75 Mutesa Wondere University the only Royal Chartered University essimu zaakano zakamala okufuna essimu nga ziizo wawunga nja kusembya ekibuuzo kimu nti kati tukole ki okusinziira ku mbeera nga mwe tuli naye kati tumale okufuna essimu nga ziizo wanje wanalamika essebo ebo webale kuweereza nze Lutaaya Media ekigezi Maddu Gomba omukyala mulamusizza era webale kumuleeta kuba abadde akoonera ku nsonga ddala ezituluma naddala ffena abali mu byalo ekyamazima ffe abali mu byalo tetulina we tuddukira otuuka mu ofiisi emu oba ku poliisi emu ne bakuvuvunga kugamba n'olabira ddala nga gye tulaga totegeerayo nze nafunako obuzibu bumu naye ku poliisi bwe natuuka wannayinga n'empapula eziggulawo fayiro y'omusango gwange tebaziina nga nazo bazintuma butumi ate ku mapoliisi kuliko obuyumba oba bw'abapoliisi simanyi be bakusindika genda wali genda kayumba kali oli ye n'asooka akulamuliranga bw'ayagala pozi kyeŋŋamba omukyala nsaba atusomere ku nnamba ye n'ekirala ffe abali ewala eno kati nga nze ali eno eggombe Maddu nyiza kukola ntya okubafuna amangu nga sitambudde kutekamu ssente nnyingi kale tweyanziza ensonga etuuse wangi CBS okay Joli webale kuweereza ssebo essebo Lameka gyebali essebo nawe webale okuwuliriza Nuuru Samaleku ngenyasooka Ibrahim Kyabaggo essebo ndi ntebe ssebo nga naye bweweraga nti oli munnasingo omwana w'eŋŋanda oyo ssebo obuyinja bwamumenya mpaka kitagobwa okay so nga ate nesingo tekimugaana kuba kuyamba bwayo naye ensonga ziringa bbiri mukyala Nuuru bw'okwata ku nsonga y'eddembe ery'obuntu ndowooza gye muyita human rights olwaleero gwe nga looya kuba looya mukola na balamuzi mweba state mwe balamuzi mwe buli kimu omuntu yandirabisa atya mu kkooti embeera gy'alimu okumukkiriza nti kaakati Kizza Besigye Eddie Mutwe kafuluma agenda afuna obujjanjabi kuba nze nyina be nalabako ku ddwaliro mu Mulago ng'ali ku mpingu nti ate yakola ki kyaze kufuna bujjanjabi n'ab'Ebwindi bennyini abeeruzira babaleeta ne babateeka ku kikumpingu nga bali ku bujjanjabi olwaleero mukyala Nuuru muli bawala bato kiki ekigenda okuva mu ggwanga nga eddembe ly'obuntu lirinyiriddwa omuntu agambe talina na siringi 10
lukola photocopy ku polisi ye Bugobango oba y'Engando oba ye Mutetema muganda wange gyava oba naise so kakati kitegeeza nti bino byonna birimu n'abane ssente mmeka nga bannakyemalira bamaze okuwa abalina amateeka bonna n'otunula n'ogamba ono mulamuzi oba munnange yakoma mu P5B nga n'amagezi ag'obuntu so njagala kumaliza bigambo byenga akutegeeza Nuuru nti eddembe ly'obuntu limwogerako tubeebaza mwebale nnyo naye kiringa kwesiiga bizigo nga tonaabye mutuyambeko tusindikirize Museveni. Kale tweyanziza onagenze Teacher Ambrose ku Lyantonde Modo aga nti we bali kuweereza omukyalo tusaba tuddiremu ennamba yaabwe ey'essimu bwe kiba kisoboka atuwe ne kuyiye ey'obuntu. Nagemu bali kuweereza manya ntya nti okay kino ekibuzo kyabuziza kyabasawo eri gye wabasindise mu ddwaliro biwanvumu. Onaga nti we bali kuweereza Kasema gwa Steven Kisawuzi agamba tutumbudde omukyalo ebala okutuwa omusomo. Onaga nti singa omuntu asibira omuntu ewuwe mu makaage nga munene mu gavumenti mulina kye muyinza okukola. Roberto Mukibi Jinja Stage nga munene mu gavumenti n'asibira omuntu mu makaage mulina kye muyinza okukola. CBS. Okay, kansembyeyo gwe wanje nkulamusiza munna eso amanya yenze promota tamale nja kwebaza nnyo bannyinange okubanga bazze okwagasa bannayuganda okwagala ensi yaabwe naye bannange ba victim abakoseddwa gavumenti abakozi ba gavumenti bannange abantu bangi bakoseddwa nze kennyini temunakimanya nze siwulirangako nti nali mpulira buwulizi nti fayiro esobola okubula ku fayiro yange yabuze ku poliisi esaawa zino so kati bannayuganda ffenna ate bwe tunayogerako ekyo nga bagamba tuvuga oyogedde bubi bagenda kuteeka mu kooti y'amagye bw'oyogedde bubi bagenda kugatta n'epine bakusige so kati bannayuganda ffenna bwe kiba kisoboka tukyuse ku gavumenti. Kale tuyanziza obubaka butuuse. Charles Rwinga Namuŋŋoona agamba nti mmwe nga kanso temulaba amateeka nti gatyoboddwa nnyo eddembe ly'obuntu lirinyiriddwa nnyo. Charles Rwinga Namuŋŋoona mutabani wange Amosi Nakaziba okubaka mbulabye n'abalala. Tumalirize Nuuru tulina eddakiika 2-3. Weewaawo neyanziza nnyo abawuliriza amaloboozi mu butuufu galagira ddala nti abantu babaddeko era nga bawuliriza era nti abantu balina ebibaluma oba oliawo bingi bye tuteekeddwa okuba nga tukolako. Njagala okubategeeza nti betwogerako era ekimu ku byatuleseko okuwa abantu amaloboozi ku biki bye bateekeddwa okukola singa eddembe lyabwe liba lityoboolebwa. Era olw'okuba nti tetulina amaloboozi ago ensonga lwaki ebibuuzo ebimu obirabye bikola ki bivaayo wano olwaleero. Naye nga abantu mu community abatamanyi gye tulina kugenda tubadde tukola eggomba by the way ebbanga ddene ekanoni ne Mamba naye nga ebimu ku bye tusanzeeyo era byebyo tituteekeddwa okutereeza system gye tulina olwaleero naddala ekwatagana ku byobulamu wamu n'ebyamateeka si ennungi ennyo naye ate tetusobola kwejjako bannayuganda nti tetujja kuba bannayuganda tuteekeddwa kuba bannayuganda ne tusobola okubeera nga tuvaayo ne twogera okusobola okubeera nga system eno tugitereeza. Tukiraba nti eddembe lityobooleddwa naye njagala okutegeezaako abantu nti n'abantu abali mu kkomera abasibiddwa waliyo amalwaliro agabawa obujjanjabi ne services era nga nkiwa nti bafuna services ezo. Si kituufu okujjira ku mpingu n'ofuna service naye singa kizuulibwa nti osobola okutoloka n'odduka osobola okujja n'empingu bw'otuuka mu ddwaliro mu kasenge ogenda okufuna obujjanjabi ne bagikuggyako ng'owerekeddwako omusirikale. Enkola bw'etyo bweyandibadde eri era nkiwa nti bw'eri. Abagala ennamba eri 0800 Oli abuuza nti omuntu bamusibira mu nnyumba kiki tusobola okukola. Waliwo amateeka agoogera ku ekyo. Otegedde asibiddwa mu nnyumba yaani genda police reporting ugambe nti omuntu ono asibiddwa mu nnyumba njagala babeere nga bamufuna. Bw'obeera nga atambudde nga tomanyi waali
Yes, amateeka tegalina gwe gagambako nti ono ye tebamukwatako, gonna gakwata ku buli omu. Okay. Abamu bazze ne batugamba nti tetumanyi muntu waffe waali. Bw'oba tomanyi muntu waali, again ogenda mu kooti n'okola application tugiyita habeas corpus. Okay. Egamba nti omuntu ono ave gy'ali aleetebwe mu kooti alabirweko. Okay. Naye nga ndowooza tukyalina bingi eby'okukola, tuteekeddwa okuwa abantu amaloboozi mangi era nsiimye okulaba nti abantu bawuliriza, okulaba nti ate tutandika olugendo luno ffenna era nga mbalirira nti tujja ddugusa ffenna. Okay. Kale sibula batuuliriza. Okay, sibula batuuliriza. Okay. So abatuuliriza olunaku lwa leero njagala okubasiibula era njagala okubalekera akagamba nti obulamu tulina bumu era tubulwanirira okulaba nti obulamu obwo ng'okyabuliko ku nsi eno obeera nga tebutyoboolebwa. Okay. Yes. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzikiriza nsiibula abantu ba SEHAD abasobodde okulaba nti programu eno egenda mu maaso wamu ne bannaffe abatalabiseeko leero abatasobodde kujja aba SRH Alliance mu Uganda. Okay. Ampuliriza ensonga bwetyo bweri ddembe ly'abuntu kikwatako ekituuka ewamu no kituuka n'ewuwo ffenna tukolere wamu enkola eri ey'edda tugikomyewo ng'ekikwata ewo oli nawe kikukwatako tujja kutambuza obulamu bulungi. SEHAD nga waliwo ensonga yonna ey'ebyamateeka ddembe ly'abuntu ate munna nnyo ng'ekwata ku by'obulamu bakubire ku ssimu ey'obwereere bagende nti eri nooti 8 13 44 nooti 8 13 44 muwuliziganye ebintu bitambule. Nze Kalule Lameka mbagaliza weekend ennungi, sabiti ennungi abagenda okusinza olunaku lw'enkya. Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.